nga 26 omwezi oguwedde twakulaga omukyala Christine Katusiima okuva mu ggombolola y'e Nabingoola mu disitulikiti y'e Mubende eyakkakkana ku bba n'amutimpula omugoba nte ku ssekalootero ogwamujja mu budde. Entabo yava ku mmere bba gye yamusaba. Omukazi ajja tumubuuza gwe bba wamukoze ki? Agamba mu butuufu yazze, bwe yazze n'ansaba emmere nga sigirina, n'agenda wa mukazi w'omukulu mu kudda n'asamba oluggi. Mu kusamba oluggi nze nange mukunkubamu empi bbiri n'inziruka n'enfuluma wabweru nekye namukuby sakoze ki saakitegedde. Abamu ku bakyala mu kitundu kino obutabanguko nga buno mu maka babwesigamiza ku byanfuna. Tubeera n'ennyingiza nga nfunda talina mulimo guli awo guleeta ssente ziwera ate nayagala abakyala abasukka mu nga mumaze okukungula season abasajja bamala okutunda kasi ne bamuteeka kabina obutabanguko ne buyimuka. Minisita Benny Namugwanya era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende aliko enteekateeka gy'atongozza okuyamba abakyala okweyimirizaawo nga kino oboolyawo kye kinaagonjoola obuzibu. Ensonyi waliwo lwe zinkwata nga tewayita mwezi ng'e Mubende tewali muntu atemuddwa. Ekyo kye njagala okumalawo. Sookera ddala njagala abakyala bakole nnyo, abakyala bayige okutereka ssente, abakyala bayige okuyamba amaka. Bwe tubeera ne ssente mu maka obutabanguko bukendeera. Abakyala omukisa gw'okulima ebivaamu ensimbi bagwanirizza ne minisita n'akalaatira abasajja obutalemesa bakyala baabwe kwekolera. Omukyala bw'aweebwa eddembe ly'okukola afunamu emiganyiro ey'okulabirira amaka ge. Abaami mbakubiriza ezo ziba mpisanyi. Omukyala muleke akole tusobole okufuna ssente ezibabeezaawo ng'amaka. Namugwanya abakyala abawadde kilo 3 ez'ensigo za kasooli, enkumbi n'ensimbi enkalu akakadde kalamba batandikira okwo.